Obwakabaka bwa Buganda buyisizza embalirira y'omwaka 2022-2023 ng'eno yabumbibwa mu 2009 ng'eno esomeseddwa Minisita w'ebyensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda era omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa mu lukiiko olw'Obwakabaka olukulu olukubiriziddwa Oweekitiibwa Ahmed Rassa. Olukiiko lwetabiddwamu abakungu ba Kabaka ab'enjawulo abakulembeddwamu Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ng'omukolo gw'okusoma embalirira eno gutambulidde ku mulamu ogugamba teri kubongootanga bwe kyalagirwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe yali ajaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogwasatu. Essira lisinze kusibya kutumbula bya bulamu, ebyenjigiriza n'ebyobulimi nga Minisita w'ebyensimbi Waggwa Nsibirwa bw'alambulula. Ey'obuwumbi 2009 n'obukadde 410 n'emitwalo 62,205 okusobola okutuukiriza ebiruubirwa by'embalirira eno, abakungu ba Beene baliko bye basabye gavumenti ya wakati ekyuseemu ng'okwekkenneenya ekitongole ekiwooza omusolo ekya URA kye bagamba kijjudde ebirumira bingi. Ekitongole ekiwooza omusolo kiraba abasuuba omusolo nga bannamikago so singa olumba kuba n'amasasi. Ono alambuludde ku bbanja Obwakabaka bwe libanja gavumenti ya wakati eri mu buwumbi 5 kw'ossa n'ezo ezirina okusoloozebwa okuva mu bizimbe by'Obwakabaka ebipangisibwa ebitongole bya gavumenti z'agamba nti tezituuka. Gavumenti ya wakati ebanjibwa Obwakabaka obuwumbi obufuka mu 5. Ng'ebulayo ebinyingiza omwaka oguwedde gavumenti yakuwako obuwumbi 9.5 bwokka. Katikkiro Mayiga mu kwogera kwe alambuludde ku nsimbi ez'akasaasaanyizibwa ku mulimu gw'okuddaabiriza amasiro ga Kasubi agaateekerwa omuliro mu 2010 nga zino ziri mu buwumbi 10 n'okusoba ng'ezisinga zivudde mu bantu ne gavumenti ez'enjawulo ezibayambyeko. Gavumenti ya Uganda yakwako obuwumbi 2 n'obukadde 3 kwezi. Japan obuwumbi nga 2 n'obukadde nga 4 n'obukadde nga 37 ne World Heritage Fund n'obukadde nga 37. Sente zisinga obungi obuwumbi 9 zivudde mu bantu ba Buganda ne mu ggwanga lya Buganda. Ategeezezza olukiiko nti amasiro gano gaggyibwa ku lukalala lw'ebifo by'obulambuzi ebiri mu Butyabaga oba ebyo eby'obulabe ng'asinzidde awo n'asaba gavumenti ebeeko omutemwa gw'ensimbi gw'essa mu mbalirira y'eggwanga ez'okudduukirira amasiro kuba nayo gaakugiyamba. Okusana ekirowoozo mu KCCA akabonero k'Akampala gandibadde masiro g'e Kasubi ate n'abalambuzi bangyeyongedde nnyo okujja mu Uganda ne Uganda y'emu okumanyika. Abakulu ba Paalamenti be nali nabo ne komishona basaba eti omutemwa era baatusuubiza nti bajja kutuwagira. Katikkiro yennyamidde olwa gavumenti ekyagaanye okusasula Obwakabaka ebbanja eriri kati mu buwumbi 5 ng'asabye ababaka ba Paalamenti abava mu kabondo ka Buganda Caucus obutabongootera mu nsonga eno. Oluvannyuma olukiiko luyisizza ebiteeso 5 era Minisita w'olukiiko Oweekitiibwa Nuuwa Kiyimba n'abisoma okubikakasa. Olukiiko luyisizza ekiteeso nga lusaba gavumenti eya wakati esse omutemwa mu mbalirira ya Uganda ogunaawagira omulimu ogusigalidde mu kumaliriza okuzzaawo amasiro g'e Kasubi. Ababaka ba Paalamenti abeetayo mu lukiiko luno baweze okulwana bwezingirira okulaba nga Buganda esasulwa ensimbi z'ebanja gavumenti. Bali mu bizimbe by'Obwakabaka ne zituuka okwacumuleetinga 500 billion obuwumbi 15,000. Ezo sente mpitirivu nnyo. Tugenda kuyita kokasi ey'amangu tubeereko ne kye tukola. Gavumenti ya kuno yategedde olulimi olw'okwekalakaasa, olulimi olw'okutiisatiisa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki STV agaleero.